Zanga wa boda boda ng'atuuziza banne ali mu dduba nyumiza naye ng'alimba. Ati wamma olina kusigala wano. Amagye ga Israel galangidde nti waliwo new strikes ezikoleddwa ku ggwanga lya Iran. Broad wave of strikes targeting government assets eza gavumenti bali mu kuzisabula wali muna mu ggwanga lya Iran. Emikolo egy'okukungubagira Khamenei egigenda maaso n'okuba nti gitandika essaawa yonna nengenda kuba nkubuulira n'ebirala bingi byetwongera okuba nti of course tulaba mu ssaawa eno ey'okubiri. Kansoke bannange majjukize ntuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadan newankubadde owulire mundu evuga eri kyenkaniddeawo naye nga tukyali mwezi omutukuvu ogwa Ramadan era nga tugamba nti enteekateeka ez'okuzimba masjidi jamba okugimaliriza wali ekyanja zikyagenda mu maaso nga Pale FM yekulembeddemu. Tukwatire wamu nedda mu mwezi guno wetumanyi nti Mungu bwe tuwaya tukubisizamu emirundi mingi tugende tuzimba omuzikiti ogwo ogwa masjidi jamba gumalirizibwa inshallah. Mungu ajja kuba atatuwamu ekisinga okuba ekirungi. Osobola okuweereza kyonna ky'olina ku ssimu noti 7 7 essimu eri mu mannya ga Power of Africa Radio Airtel noti 7 7 noti 7 mu mannya ga Power of Africa Radio. MTN eri 0 7 mu mannya ga Sozi Muhammad Haruna noti 7 Merchant abagikozesa ya Airtel ojja kunyiga 10 95 075 eri 10 95 MTN Merchant eri 10 eri 5825 MTN Merchant eri 5825 ojja kuba ate ofuna bulungi enteekateeka eyo. Nate era ajja kulagibwa nti osindise ssente zigende ku masjidi jamba wali ekyanja. Aba Superstar Nursery and Primary School ssomero dine boarding bali wayonjo environment nnungi naddala eri omwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi basomesa eddiini n'ebyensi wali eseta kilometers 16 okuva e Kampala ku luguudo lw'Ejjinja ogenda okuba nti obasinkana ku noti 7 noti 977 178 noti 7 noti 977 178. Ngenda kuzzaayo kati nkuzza kati mu ddwaniro otegeere bwe bigenda maaso n'okuba nti boolyawo abiyitambula munnaffe ataddeko ekkulira omuntu wa bulijjo wabula Senga Sumaya kujjukiza Senga Sumaya Bo Center ali wali ku kyettula okuliraana geeti ya Rehamu ey'okusatu ogenda kuba ekipande okiraba kwejjanyamisa eddagala lya butone na mmere Magima Plus ne Magima Extra eddagala weeriri ogenda kuba olifuna gwe omwami nga wagazibwa prostate ofuyisafuyisa essenge kitagala. Senga Sumaya agenda kujjanyaba ku mitwalo 3 n'ekitundu zokka agenda kujjanyaba n'emitwalo 3 n'ekitundu zokka. Eddagala era muvubo weeriri ku size erera abaami ate ngera awusa weeriri infections emitwalo 3 n'ekitundu bulijjo ebeera offer era babeera basoose abantu 10 bajjadde baleetera ku bwerere mu Kampala n'emiriraano. Noti 7 65 24 0707 65 ogende wa Senga Sumaya akujjanjabe okuba essimu oyinza okukwata ojja Sulaiman Meyingo oba Senga Sumaya yennyini 0707 65 24 0707 65 The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda. Tukutambuze ziyonna. Mupanga tono nnyo. Amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda. Ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Pale FM kulalya muntu wa bulijjo ne tuddayo tuzeeyo kakati waliwo ekikka ekyamaanyi ddala ekirengerwako ku kisaawe ekya Baghdad Airport munda mu ggwanga etibwera Iraq eddakiika ntono eziise ekisaawe kino tegedde nti waliwo okubaluka okulengeddwa. Nabagambye nti eggwanga lya Iran basinise drones esoba 200 nga zolekedde Iraq n'eggwanga etibwera Kuwait. Nkibagambye bwe mbadde ntandika wano kakati alizaati zisanse okuvaayo waliwo ekikka ekyamaanyi ekirengeddwa ku kisaawe wali munda mu ggwanga etibwera Iraq kisaawe eky'e Baghdad
akigamu kuba nti waliwo drone ya Irani egenze maaso n'okuleka nti eyina effujjo lyebakoze ku side awo. Amawulire nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugalengera. Amagye aga IRGC again bagamba nti ekitundu ekiyitibwa Kelman oba Kerman mwana mu ggwanga province emu kwezi ezikola Irani waliwo drone ey'eggwanga lya Israel gye bayita Hamas. Endala aje bagenze maaso n'okuleka nti bakubye okusinza ku Tasnim News Agency bagamba nti Hamas bagikubye. Mukadde kano bagamba nti olunaku oluyise waliwo Hamas endala 3 ezagenze maaso n'okuleka nti oba oliawo zaakubiddwa amagye ga IRGC. Amawulire nga bwe tugalaba era nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tubirengera ataddeko Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Kangongera amalala nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna wonna wooli nga otumbudde mbagambe nti abali ttiimu America ttiimu Iran amawulire mugafunira wano. Pentagon kitebe kya byakwerinda kya ggwanga ettibwa erya America. Pentagon nti Congress in private briefing bagitegeezezza nti intelligence y'omu America yategedde bino. US intelligence found no proof Iran was planning to attack American forces first. Congress bagitegeezezza nti intelligence yakisanze nga tewali bujulizi bwonna bulaga nti eggwanga lya Iran lyabadde teekateeka okulumba America first nga tebalina kulumba. Jjukira nti mu Congress America Parliament ya wansi wabaddeyo okubagana empawa abamu ku bagituulamu nga bawakanya nakyo ekyokulumba eggwanga ettibwa erya Iran n'engeri nti Donald Trump gyagenze maaso n'okuba nti yasazeewo nga ye nga teyeebuuzizza yadde ku bakulu ab'ensonga munda mu ggwanga ettibwa nate erya America. Kakati Congress egamba nti kituufu bakitegedde nti bagenze maaso n'okuba nti bakitegedde nti Irani baali tebalina nteekateeka yonna yagenda maaso nakuba nti oba oliawo balumba eggwanga lya America. Mawulire nga bagongera okuleka nti gavaayo mu weevu namba 16 ey'akawungezi akayise mbagambe nti makya ga lunaku lwa leero Irani basindise weevu namba 17. Kakati weevu ampuliriza eyise eye-16 tegedde nti okusinga ebaddemu magye ga Aerospace Forces era tegedde nti ekibuga Tel Aviv kyekisinza okuba nkitagetingiddwa era nga ebifo ebiwerako biragiddwa nga bikubiddwa bubi nnyo wali munda mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Ebitundu ebiwerako tegedde nti munnanga bikubiddwa bubi nnyo. Omukulembeze wa America Donald Trump azzeemu okuwera n'agamba nti abaalumbye embasi yabwe munda mu ggwanga eritibwa erya Saudi Arabia Riyadh kaseera katono bagenda kuba bakiraba, bagenda kuba bamuwulira mu kaseera katono bagenda kuba bamuwulira abaalumbye embassy eya America e Riyadh. IRGC egamba nti mu embassy mubaddemu station namba eya CIA kitongole ekyabambega babadde booperatingira awo yensonga lwaki nti bagenze maaso n'okulabika nti obuuleawo bagitagetinga. America CENTCOM command etwala Middle East ng'obaliddemu n'eggwanga eritibwa erya Iran bagamba nti bakakuba amaato ga Iran amulwanyi 17 mulimu ne submarine namba bagamba nti bagikubye dda. America CENTCOM US Cent Command oba Central Command bo bategeeza bagamba nti Iran amaato 17 makube gajjo bamaze dda okuba nti oba oliawo bagasanyawo nate nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula ali ku paali wonna w'osinzira. Eggwanga erya Iran ligenda kumala ennaku 3 bendera nga zeewuubira wakati wa mirongooti. Bendera nga zeewuubira wakati wa mirongooti era bagenda okulabika nti boolyawo bajjukira obulamu obwa Ayatollah Sayyid al-Hussein Khamenei. Obulamu bwonna bugenda kulabika nti bujjukirwa, bagenda kumujjukira okumala ennaku 3. Ebibuga eby'eggwanga erya Iran newankubadde ebimu biri under attack. Bw'otunula ku nguudo eziwerako watimbiddwawo ebipande byabadde omukulembeze w'oku ntikko Ayatollah Sayyid Ali Khamenei abigenda maaso n'okuba nti birabwako mu bitundu ebyenjawulo ebikola eggwanga lya Iran. Bakulaga zi banners empitirivu
ezigenze maaso n'okuba nti zitimbiddwa mu bibuga ebiwerako. Abairani nga bajjukira ennaku 3 zitanso ennaku olwaleero okujjukira emirimu nate egy'ettendo egikoleddwa abadde omukulembeze waabwe Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein eyagenze maaso n'okubika nti yattiddwa. Kale n'Abairani mu butongole bagenda kuleka nti bakungubagira musajja waabwe kyokka under constant bombardment okuva mu America n'abasajja bayitibwa aba Isiraeli abatannaba kulabika nti bazikiza basigadde balumba. America efulumiza amanya g'abasirikale akafiira wakati mu lutalo nga bwe bitambula. America egamba nti Captain Code myaka 35 y'omu ku basirikale abattiddwa baddava mu kitundu ekiyitibwa Winter Haven e Florida. Sergeant First Class Noah T. Jennings myaka 42 abaddava mu kitundu ekiyitibwa Nebraska yafudde. Sergeant First Class Nicole M. Ama myaka 39 abaddava mu kitundu kibayita White Bear Lake Minnesota mu America mufu. Ne Sergeant Declan Coward myaka 20 West Des Moines Iowa jabadde asibuka. America ng'egenda maaso n'okuba nti ekungubagira abasirikale baayo abagenze maaso n'okulabika nti yattiddwa wabula abo bokka bye yakakasizza. Olunaku oluyise IRGC egamba nti yasse abasoba mu 40 ababadde bakuŋŋaanidde wali munda mu ggwanga eryitibwa erya Dubai. Amawulire ga America tennaba yadde ogoogerako omulundi ogumu yadde n'akatono era kitegeeza nti tosobola gakakasa ng'America akyasirise wabula yo Iran egamba nti ekifo ekyakubiddwa kyabaddemu bamarini 16 nga bakakafu nti abasoba mu 40 abagenze maaso n'okuba nti battiddwa wabula America tennaba kunyega ku mawulire ago ne weetulugidde ku mpewo akadde kano kennyini nga wetubirengedde era bwetugenda maaso n'okuba nti tubifuna amawulire nga bwe gali. Nkutu oguyitibwa Anadolu Agencies gutegeezezza nti bali mu estimatinga bano babala ssente be bamu abaatugambye nti onaku oluyise be baatugambye onaku oluyise nti mu ssaawa 24 ezasooka America yakozesa obukadde bw'ensimbi eza $779 wakati mu lutalo. Kati baatugambye nti ennaku 4 ezisoose bakoze estimation endala eggwanga lya America lirino lyakakozesa billions 2 eza dola wakati mu lutalo military equipment bakakozesa $2 wakati mu dollars billions 2 wakati mu lutalo. Kakati mbagambe waliwo amawulire agafulumiziddwa mu kutu gwa ggwanga lya America gwennyini gwe bayita CNN of course n'emikutu emirala obeera leekere buvutandisa eri eggwanga lya America. America ne Israel nti bakitegedde nti emizinga egibaka gye bayita interceptors gyongedde okkeewa. America erina okutya nti singa olutalo ludraginga on singa Iran abeera n'obusobozi kuba America temanyi. Iran alina obusobozi okulwana omwezi mulamba n'okusinga oba nedda America tekimanyi. Kati okutewe kuli nti singa eggwanga lya Iran libeera n'obusobozi ne lisobola okulwana olutalo ne luwanvuwa batandise okutunula gye batereka zi interceptor bagamba zikendedde ezibaka emizinga gikendedde baziyita interceptors zikendedde ate nga za bbeeyi. Bazikozesa okuba drone bazikozesa okuba ballistic akadde kano za bbeeyi kubanga ne system za America zekozesa ze Patriot nazo za bbeeyi. Kakati tutegedde nti interceptor emu egula bukadde nga buna ensimbi eza dola emu bukadde buna ensimbi eza dola kyokka drone gye bakuba egula emitwalo 2 ensimbi eza dola. Iran yateekamu emitwalo 2 okukola drone. Kati ate America n'akozesa interceptor ya miliyoni 4 eza dola. Kakati nti waliwo okutya nti oba oliawo drone ziyinza okwongera okuba ndi zibayisa abubi nnyo. Akaseera kano batandise okumagaamaga tugenda kukola tutya singa akasajja kabeera nga kali gumite nnyo ne kasigala nga kakasuka nga kakyalina obusobozi okulonkinga drones n'emizinga tunaakola tutya. Kyokka yategedde nti Iran kakati bagenda kukendeeza ku bungi bw'emizinga gye bakasuka. Abairani nti baagadde bakendeeze nti ku level ku bagenda okudda baagala okukozesa ku mizinga gyabwe giri eminene egy'amaanyi nga si mingi naye nga bakusindikira gumu n'obuna wabo. Kakati nti emizinga gino baagala bagideploying ne drone zinga mpitirivu. Kyokka mbagambe nti drone za layisi okusinzira ku bo. Drone za layisi ebizikwata bya bbeeyi. America ne Israel bagenze okumagaamaga nga ne balaba nti ate
zirabika ng'ezongedde okendeera interceptors nti ziyinza obbaggwako ng'ate olutalo terunnabakulabika nti oba oliawo luggwako. Abatunulizi b'ensonga ku lutalo lwa Iran ne America kosa Isirairi bagambye bwe bati, abatunulizi ba analyst bagambye bwe bati, yenna agenda okusooka okuggwebwako ebyokulwanyisa yawedde. Singa Iran bimuggwako ajja bawulira. Singa America interceptor kuba ebyokulwanyisa ebyokukozesa mu kulumba abirina, naye singa interceptor America zituuka ne ziggwawo, musuubire base ezize nga Iran akyayina. Singa zimuggwako nga Iran akyayina obusobozi obulonkinga, musuubire base za America nawali assets ze zonna mu Middle East okuzifuula evvu. Ajja kuzifuula evvu mu Iran singa interceptor zimuggwako. Kati ne Iran singa ballistic zimuggwako oba singa launch sites mwasinzira okasukira America bazikuba ne zisaanawo, mulinde Iran okumusaanyaawo. Ebintu nga ebitambula eno ye Pearl webali nnyo okuba nti otaddeko yenza omugogo. Ngenda kutwalibwa Dr. Kayima akujjanjabe ye emisaddagalira butonde na mmere akubuulira tebikwata ku masannyalaze 2-in-1 extra ogitegeere nga bwegenda okuba nti ekolera bulijjo bannamukisa